Yes, oli ku Tawira Radio, Tawira TV, esawa zino nga ndi ku stall emu eyabettaka abagutunda ettaka kati gwe wonna ali eyo mu Uganda ng'oli mu UAE wuno omukulu mukuleetedde bagizise ba Mesu Invesco kati sebo nsaba osooke uyanjulire abatuuliriza amannya go. Sebo nsanyuse okujja okutulambulako amannya n'eddoboozi bampita Mugabe Janson nga nkola ne kampuni gye bayita Mesu Invesco ate nze team leader. Okay. Kakati Mesu biki byekola? Kati Mesu eyamba Bannayuganda naddala abali mu diaspora okusobola okuinvestinga oba okusiga sente zaabwe ewaka e Uganda. Sigino ba diaspora nze wokka n'omuntu ali ewaka naye nga talina budde bungi kati ffe tumuyambako okugula ettaka, okuzimba amayumba, okulima byonna n'abikola ng'ate tayenyigiddemu nnyo. Ye kubanga tumanyi omuntu ali mu UAE ali mu kukola ssente naye talina budde bugenda kunoonya ttaka oba talina budde bugenda kulaba kizimbe kye. Kati ffe tubayambako ate si kuyamba kugula ttaka kyokka, tukuyamba okugula ettaka ye waliguze $2,000,000 n'oligula $10,000,000 ne tukuyamba ennyumba gye baliguza $2,000,000 n'ogifuna ku $9,000,000 nti ekyo kyetukulembeza. Kati ekyo kyetuyamba kifenna kituyamba nti omuntu ono aguze ettaka ye yaliguze $2,000,000 ng'aligula mu bano ba property master n'aligula $2,000,000 wano alifuna $10,000,000 yaliguze $10,000,000 n'alifuna $5,000,000 kimuyamba nti waddira yeewaka kati sente zaaba azisize oba ozisize mu ngeri ki nti ettaka gye waliguze $10,000,000 olifunye ku $5,000,000. Kati ekitegeeza nti woogenda ewaka olina ekyapa kyo ng'oyagala otunda immediately oliteera ku market oba ogenda kufuna $10,000,000 kati tukiyita nti ofunye 100% return on investment. Otaddemu $5,000,000 ekitonoyo ky'oggyemu $5,000,000 sente zozaddemu 10 zikoze 10 ku 10 nti ate ekyo tukikola mu bwangu ddala kubanga already ogenda kugula ettaka eyo oba okuzimba ennyumba nga market yaayo ku kitundu abantu abalala gwe woba ogamba nti oguze ettaka ya $5,000,000 ate nembawo yaba yaligula 10. Ekyo tukikola tutya? Ffe tumanyi okwegatta gemaanyi agangulira buli kimu. Bwemba nga eka ya $1,000,010 nga property master ye wagigula ate buli plot agiteeka ku $1,010,000 oba kitegera? Agula eka ya $1,010,000 ate awo nkuwadde ntono twate mu property master agula eka ya $1,010,000 n'atunda plot $1,000,000 meka. Kati wagula eka ya $1,010,000 plot ekitono yajala gizuza $300,000 oba kitegera? Kakati tugamba nti okugula plot ya $300,000 wakirireeta $15,000,000 naye okuleeta $15,000 noonyayo abalala 7 muwere 8 kati mugule eka mugigabanyemu buli omu alese 15 ne mugula eka. Kakati njagala tutuuke ku Munnayuganda wangalira wano mu UAE tulaba nti abamu tebafuna sente nnyingi nnyo. List ya plots gonzoga nti akati bannaye tulina ku plots ez'essente bweziti era otubuulire ne ku bifo oba oliawo omuntu ayinza okuba nga wayagala okugula oyogeddewo e Uganda plots muzina mu bitundu ki era sente ziri mu lengi sente ki? Kakati plots ze tukyalinawo kati tulina Kasanje plots ze Kasanje oba ogula plot Kasanje nga ffe bwe tulina amataka plot ebeera $215,000 naye ate ffe abantu baffe bazivumira ku $12,000,000. Kiri kye nakugambye. Kati omuntu wafuna $12,000 plot we yalibadde ya $2,225 olaba nti aba asevinze kinene ate n'oba nga oli mutebenkevu kubanga ekyapa kyo oba omanyi nti kiri weekiri kubanga ffe tukolanga group kubanga nagambye nti ekifo ky'okugula plot ya $300,000 leeta 15. Ffe tulimu abantu 8 tugule eka buli omu alese $15,000 ne tufunamu $1,000,000 zaffe 12 ne tugula eka ya $10,000 zinaabiri ne zituyamba okukola ebyapa.
akati omuntu yandyagadde okubeera nga akontactinga nga yandyagadde okufuna ploti ng'ali wano muwe enamba y'essimu oba engeri yonna gy'ayinza okuba nga akufunamu. Kakati enamba y'essimu ntera nnyo okukozesa WhatsApp kubanga abantu baba bangi tosobola kukwata simu z'abantu bangi naye luwateyawo ka message nze muddamu kubanga kyangu okuddamu message. Kati enamba ya WhatsApp eri wemba okola 256 783 31 343 enamba yaffe ya WhatsApp. Twagala okwebaza omukulu ono ng'azze okubeera nga atunda saavisi eno. Gwe wonna ayagala okugula ettaka, gwe wonna ayagala okugula ploti, beera ng'omukontakitinga oba oliawo ssente z'otereka zireme kubeera obeezaawo ku akawunti naye obeereko ky'ozikozeemu. Johnson Sengendo katugende ate ku sitole endala tulabe nga bwe kigenda okubeera. Mbere bulungi mweraba. Tawera Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza ebyobusuubuzi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawera Radio ne TV amazima we gafa.